Abavubuka bano abawera ddala 6 tubasanze ku poliisi y'Empigi gye bakumirwa mu kaseera kano. 2 ku bo bakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa ku bubbi bw'amafuta ku luguudo lwa Mpigi Busega Expressway oluli mu kukolebwa. Ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano twafunamu ekikangabwa abakozi baffe bwe beekobaana okubba fuel bowser eyali etikidde ddala liters 1,000. Balina omuchina ne bamutwala ne bamusiba ne bamuleka awantu nga bamusibye ne bamutwala emotoka ne bagijja on road weyina okukolera ne bagitwala mu makagamu ne bajjamu amafuta ago. Okugwa mu lukwe lw'abano omuchina yabeesimatuddeko n'adduka eyabalonkomye. Bwe baali basibye omuchina oyo ali munda nga tanimanya amukutte tooza yali yavuddeyo naye okwetaba mu kulaba nti afuna ebidomola alaba bitambula bulungi. Awo omuchina waffe yafunira chansi eyetegula oba yasobola okwesumulula n'adduka. Okubuula poliisi ezeesuula enkesi okutuusa lwe bakutte. Ne tuteekamu bambega baffe nga tukwatagana wamu ne crime intelligence naye tubakutte ne tubagulawo omusango gwa robbery. Basaba abakulembeze n'abatuuze mu bitundu bino okukwatagana nabo okulwanyisa obubbi buno. Kubanga bwe babba amafuta ago balina we bagakweka mu bitundu byammwe omwo. Chairman LC1s mutuyambe. Babakwate bwe twogeddeko nabo buli omu alumiriza munne. Ono yankubira essimu. Ng'alikubuuza. No, bagenda okebera mu ssimu nga twali twogera. Ng'ayagala kukola ki ofuna omuntu agula ki amafuta. Nze ne mugamba sigenda asobola. Era waliwo n'abavubuka abalala poliisi beekutte ng'ebalanga kwekubaana ne babba ssente okuva mu factory ya Evergreen nabo bennyini mwe bakolera. Abakwate Kimera Francis myaka 24, Ruyombya Marvin myaka 25, Matovu Isma myaka 26 ne Kimbo wa Charles myaka 37. Abamu bagamba nti babalanga bwemage ate omulala asabye ekisonyiwo nti kubanga ye ssente bwe yamala okuzibba teyagabanako. Poliisi yankwata olw'omwami ono Kimera Francis nga bamaze okumukwata nampaayo nti nze naliko ku bintu byabwe. Era that time weyabira ssente ezo nali ku mulimu nga ndi mukola. Lwennyini ziri yakutuuka ate lwe bankwata. So saasobola ngenda we kumpa ku ssente. Ani yagenda ne ssente? Omwami oyo abamanyi yasobola kundaga kuba ngenda kukola nabo. Newankubadde guli gutyo poliisi Empigi egamba nti ekoze kisoboka nga kati obuzzi bw'emisango mu kitundu kino bugenze bukendeerera ddala. Zateeka mu motoka